Mujahideen huyo akomyewe baka mu nyumba Mujahideen abaddeko ng'omukulembeze ayogera nawulira ebigenda mu maaso n'atokerawo ku ssebe mu dakiika ntono nnyo. Nalabye Minisita Balamu ng'agamba nti tebalina kintu kyonna kye baatusuubiza. Njagala okumugamba n'okumujjukiza nti njagala annyonnyola eggwanga nze omusajja eyali anywedde emyaka 4 mu kkomera ambuulire kikyolowooza kye naviirako n'entambula naye kubeera namanya nti ebyobugagga era tebajja kubituwa. Naye okuvaayo olwaleero n'ayogera ng'omunywi w'omwenge nze nali ndowooza nti bwe baamuwa obwa minisita baatunuulira ntegeeraye ne balowooza nti amagezi g'alina ayawukana ku bantu abalala. Naye ate namulabye ng'amagezi ge galinga agafuulu figa. Bansuubiza nga sinze nzekka ttiimu yonna Balamu gye yakyalira mu kkomera yagiteeka mu kadengedenge n'atudyekadyeka n'atujja ku mulamwa ogw'okubeera nti tulina okubeera nti tunywera. Ng'engeri nga gye twali tukoseddwa n'atuterebula ne batusuubiza ensi n'eggulu ebitaatuukiridde. Kaakati olwaleero aba yavaayo ne yeetema amagadyambo n'alaga nti tebalina kye baatusuubiza kikyalowooza ekiyinza okuba nga kyaterebula abantu 19 ne baterebuka okugamba nti akatukyuseemu mu ndowooza yaffe. Bino si bya bivvulu byabeerako ebyo gye babeereyo mu njokaano zaabwe nga banywa walagi waabwe n'alowooza nti buli kimu ayogera asaagirira aseka n'olowooza nti musajja ategeera. Engeri gy'akoteka ensingo alinga eyakkatulwa ebidomola. Balamu Balugahala mbadde njagala oyogere ssente ze wajja ewa Museveni n'ekigendererwa ekyokwagala okutalaaga amakomera ng'omunnyonnyola nti ogenda kulokola abaana ba Nuupu. Ne bwe baali baakakuwa obwa minisita wabuukira etambula n'obuukira nti simanyi ogera kuggyayo abaana ba Nuupu nga mwerimbika mu by'okutusonyiwa. Kyogamba kkooti ffe tetukkirizibwa kuweebwa beyiro mu kkooti. Ffe mulina tusonyiwa busonyi. Omuntu eyakola omusango lwaki mumusonyiwa? Lwaki mwayagala tusonyiwa busonyi ate twakola omusango mutwakkiriza nti twalina amasasi ne tukkiriza nti tulina ttanka z'amagye lwaki mutusonyiwa busonyi? Ffe twali twagala mutusibe tubonerere tufuuke ekizampo abalala balabire ku ffe baleme kuddamu kwetabika mu bya ttanka z'amagye. Saali yagadde obe mujega. Balamu Balugahala saali yagadde obe mujega. N'endagaano gye mwankozesa mu kkomera enkya ŋŋenda kugijjayo njirage ensi kubanga twakuteeka ku nninga tugamba nti tubamanyi muli beefuuze tugenda kugenda mu ndagaano eno mutusibe obusibe bungi ate mumale mutulabise. Mwali badde bansonyi ne mukwata ssente mbadde mbakolera basajja mmwe. Natuuka ebweru ng'abantu mwabanyiizanyiiza dda ffe mubadde mulina kutugula buguzi ne tubeera nga tubawagira. Kyekyali ekigendererwa kubanga abantu baabakoowa baabakyawa babadde baagala mufe bufi. Naye olw'okuba nti mmwe muli mu buyinza olw'okuba nti mmwe mulina ssente abantu twatendewalirwa n'embeera nti gye twalimu nti yali mbi. Olw'okuba nti mmwe mwalina buli kimu ne tugamba nti kuba twatuwe tugamba nti era tebajja kubituwa bano abasajja bayaayi naye ne tugamba nti singa batutaasa ne tuva mu kkomera. Era mbadde nyongera okwetondera Abanayuganda mbadde ku ndagaano z'abasajja mbadde ku mpiso. Balamu Balugahala n'obwa Balamu bwo nga bwe weeraba tolowooza nti bino bya bivvulu ebyo by'obeeramu n'otegeka. Zino nsonga za ggwanga ze zibaddemu obulamu bwaffe nga bugenda kusaanawo z'otaalivuddeyo n'oyasaamirira n'odda mu bintu by'ekijeganga ebyo. N'ekyo kirina kifuulu figa. Fuulu figa nkuyisa emirundi emeka? Fuulu figa gwagamba nti mpunya simanyi nsiba pampa. Fuulu figa gwatanneeyambulira wategeererawa nti nsiba panka wandabirawa nti bansiba pampa. Full figure n'obwa full figure bo nga bwe weeraba ne dokita gwe wagambye nti baawo musaasira musajja wattu. Full figure nabeera naawe embeera gye nabeeramu naawe wagiraba. Full figure nze tewampoomera toyina wawooma. Full figure so saali yagadde omanyiire nesiba panka wazirabirawa nti nsiba pampa watanzijira nga munnikayo
full figure mujja kwogera mwatankula weeyita mulalu naye obulalu bwe bwakoma obwange bwe bwatandikira bwe nabagamba nti ndi mulalu bwe nabuukira omulamuzi natwalibwa eruzira guti n'apisaako ekiragiro bankebera omutwe ne bagukebera nga ndi mulamu tteke bwe kiba kyuma kuddamu kwagala kunkebera njagala batukebera abantu basatu bankebereze full figure ne Balamu gwe banaasanga ng'aliko ekikyamu bamuwempeka atandikaamire full figure omanyiddwa ng'oli mulalu kyova olabanga ovaayo n'olumba Kyagulanyi obuukira buli etambula wayagala onzijeko amasannyalaze ng'ozze mu kkooti ojje eruzira weekubye buserefi nange olw'okuba walaba nti nze atureedinga walaba nga nze aliko Kyagulanyi anjogerako nnyo n'oyagala naawe bannanuupu n'abantu batandike bakwogereko era bakwebaze nti olina ky'okoze toddangamu kunnyamba temulina kye mwannyamba toddangamu kunnyamba kuba nnava eruzira nga nkoze obusibe toddangamu kunnyamba n'okuva olwayo nkugambye wonyamba ngani mu basibe bonna 13 wayagala kuyamba munzi wajja kunfunako masannyalaze naawe olipira etambula weekubye ne luserefi nange ogende wa Museveni omuggyeko ssente nga mumugamba nti bano abaana twogera nabo era twagala kulokola abaana ba Nuupu bonna twagala tubajje ku Kyagulanyi tugenda kubawa obuyambi sente zonna ze mwajjayo mwazibba temulina kye mwatuwa full figure sente ze wakwata ez'abaana b'Embale bakatabi Swaibu Nagwere Asbati sente zonna wazirya ng'otaddemu abantu abataakola busibe abataali mu kkomera oli omukazi simanyi bamuyita Aitongo ayinewo erinnya lya Kinyankole liri awo eyajja ne ssente n'azikwasa n'ogamba nti ano waleeta abantu kumpi 30 awo emakindi n'obagina omunnyonnyola n'omugamba nti bano bonna baali basibe nabajja ku Kyagulanyi biki Sikayi Soja gwe wateekamu twali naye mukomera abantu bangi be wateekamu awo nga buli omu bagenda muwa miliyoni 5 n'ozikwata sente ze wakwata zonna n'abaana tewazibawa sente n'ozitwala sente obuba bugagga ng'obadde obuzimbira ku nze ofunyeko sente ezikumala full figure ojja kunnyonnyola sente zonna abantu ze watutwalako nze olwaleero nejjusa okuyimirira ekifaananyi kyange ne full figure nejjusa tomanyi maziga ge nnina nejjusa okuyimirira kati wayo kyasaamirira kiringa kyebaaniya mukama nti munnange ngenda kwogera endagaano ze bakuwadde totya bakama awo njagala oyogera endagaano ze bakuwadde musiru gwe tumbaavu mbuzi eyo atola nakitegerera kino ekikazi kiralu nakigamba nti Bobi Wine n'ebigambo bye nali njogera kubalabisa bulabisa ndaba oba mutegeera nakigamba nti Bobi Wine ye yatutuma nti munnange tufe n'abasirikale nekigamba wakikola nakikola nefa n'abasirikale gwe notasobola kubuuka omuntu alina amagezi kati nze yafa n'abasirikale ate nga njogerawo embuzi eyo full figure Balamu Balugahala bwe muba mumubanyiira akamanyo mmanyo mwakutte embwa mmanyo nze obulalu bwammwe bwatandikira siri mulalu ndi mulamu lwaki uliwe mbadde nvuma Kyagulanyi mbadde mulamu tteke lwaki mubadde temuvaayo ne mugamba ndi mulalu olwaleero we biba byuma nga byakakasa nti ni mulalu mwe abalalu abasingayo abalina okukeberebwa mutandike mu mire n'empeke z'abalalu wumbwa mujja kunnyonnyola ensi sente ze mwajja ewa Museveni obuwumbi 2 nga mumugambye mugenda kutalaaga amakomera Balamu yali talinnyangako mu kkomera kiki ekyamuleeta atusisinkane tukkirize emisango ng'atugyeseteeso tuwa ebyobugagga era neetondera bannasitwago bannange mu nsonyiwe natendewalira olw'embeera gye nalimu nenva ku mulamwa wumbwa olwaleero bimmanyira nti ndi mulalu luliwe mbadde nvuma Kyagulanyi ebyebisiyaga nga mubadde temubiraba nti oyo kati mulalu kati olwaleero mundaba nti ndi mulamu tteke full figure ne Balamu mujja kutuddiza sente zonna ze mwajja ewa Museveni nga mugamba nti mugenda kutulokola mugenda kututereeza bonna abavubuka mubajje ku Kyagulanyi nze temujja kummanyira kunsiriwalirako era enkya ntegese conference y'abannamawulire mbawe endagaano gye twakola mu kkomera nga yaliko omukono gwa Balamu nga yaliko omukono gwa full figure n'omukono gwange n'abasibe bonna be twasinkana mu kkomera baasayininga ku ndagaano eyo ng'eriko n'omukulu w'ekkomera enkya mpise conference mbanyonyole nti endagaano gye beewakana yiino twagikola. Yes, kuyugi update TV ko musinzira kubanga mutuuliriza era mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano gwagala twegattako kiri ali wansi olw'ekigambo subscribe kikoneko ojja kusobola otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza okkirizibwa okujja mu comment section likinga n'okusharinga gwe mukwano gwange abali emitala w'amayanja mwe bali kwebereramu
kubeera ku UG Updates TV. Tubaagala nnyo, mweraba ku ebyo, sina kye nnyongerako, naawe kasita wennyini obyerabiddeko. Pulojekiti Ssaanya yo kirabika yagagidde gavumenti, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, ndowooza ebintu obirabye muganda wange. Mbaagala nnyo, nammwe mwebale kwagala UG Updates TV.